Viola Namubirunga mutuuze w'e Bulaga mu disitulikiti y'e Wakiso ali mu kusoberwa oluvannyuma lw'okuzaala abaana basatu nga tebannatuuka. Ono atubuulidde nti ku myezi 7 yafuna obuzibu mu lubuto kyagamba nti kyava ku kusoomoozebwa kwe yali ayitamu ebiseera ebyo ekyaviirako abasawo okumulongoosa abaana bano nga tebannatuuka. Challenge mamange mujjanjabidde emulago mu mwezi ogw'omukaaga ng'alwadde omutima ne mmalayo omwezi gumu kitundu naye n'anfaako ne muziika nga 7. Ndowooza bimu ku byandeetera n'okuzaala ng'abaana tebatuuse. Ng'abaana bano babikkiddwa kyaviirako ebisale by'eddwaliro okulinnya era ne balemererwa. Ono eyali owookusatu gwe nali saamanya nga sikaani tezimulaba kuba nakolanga sikaani yali yeekweka nga talabika era yavaayo nga mukoowu ne bamussa ku byuma ebisapootinga. Kati yalwirako ddala yamalako wiiki eziwera 3. Ssente okuba bweziti ennyingi. We twogerera ng'eddwaliro limubanja obukadde bw'ensimbi obusukka mu 15. Eddwaliro bammanja ssente ennyingi ze zitakwatanga nako. Bammanja omwana omu first asooka bamubanja $3,300,000. Namba 2 owokubiri bamubanja $3,200,000. Asembayo bamubanja $7,11,000. Naye ssente bazaagala ku ddwaliro. Abasawo baalaba guli gutyo baamulagira okudda awaka wabula ng'alina okubazzaayo buli luvannyuma lwa wiiki okwekebejjebwa kyagamba nti nakyo kimuzitooweredde. Na wano check-up buli wootuukawo buli mwana bakusaba $2,200 okumukyekingako. $7,500 oba olina okunoonya transport kupangisa mmotoka tolina bw'obatwala nazo ezitabeerawo. Mu kaseera kano agamba takyakola nga ne ssente ze yali alina zaggwawo dda. Mukyala nga njiya asobola okubeerawo ne kati ndaba nga sirina kwentandikira. Sirina busobozi kapito yanzigwako mbadde mukyala nga neekolera nina abaana bange 2 mbadde mbaweerera. Ebyembi ne bba takyakola oluvannyuma lw'emmaali ye okuwambibwa mu ggwanga lya Sudaani. Yansapootinga ng'akolera Sudaani. Zino entalo we zibeereddeyo bizinensi we yasaanirawo era talina mulimu. Ekyongera okumweraliikiriza kwe kubanga abaana bano tebayonka nga n'amata g'alina okubawa ga buseere ekitadde obulamu bwe mu kattu. Baba bakuwandiikira balina bu vitamins balina obutabu olina obbatabulira. Buli mwana aba osobola olunaku ng'osobola okumuteekako kumpi obutabu bwa $2,000. Ekyennaku nti Namubirwa alina abaana abalala nga we twogerera nabo tebakyasoma. Buli we ndowooza abaana bange be mbadde mpeerera 2 ba senior 4 omu wa senior 2 ate baana bagenda kudda ku masomero sirina ssente yadde kwentandikira. Kati ono asaba bazirakisa okumudduukirira asobole okutaasa obulamu bw'abaana bano ko n'ebbanja erimubanjibwa. Nange munnyambe sobole okukuza abaana bange kuba Mukama yabampeera nasanyuka nali sikisuubira naye bane munnyambe nziremu nkole n'okukola saagala kusaba buli kiseera mbeere mu kusaba ndi mukazi mmanyi okukola. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.